Essula ey'okuna. Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono newaakubadde nga ye mukama wa byonna, naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Bwe tutyo naffe bwe twabanga abato twabanga baddu nga tufugibwa eby'olubereberye eby'omu nsi. Naye okutuukirira kw'ebyo bwe kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, alyoke abanunule abaafugibwa amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kubanga muli baana, Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti, Abba, Kitaffe. Bwe kityo naawe tokyali muddu naye mwana. Obanga oli mwana era oli musika ku bwa Katonda. Naye mu nnaku ziri bwe mutaamanyanga Katonda, mwabanga baddu baabali abatali bakatonda mu buwangwa. Naye kaakano bwe mutegedde Katonda, oba ekisinga bwe mutegeddwa Katonda, mukyuka mutya ennyuma mu bigambo eby'olubereberye ebitalina maanyi ebinafu, ate bye mwagala okufugibwa omulundi ogwokubiri. Mukwata ennaku n'emyezi n'ebiro n'emyaka. Mbakeŋŋentererwa okutegana kwange gye muli okuba okw'obwereere. Mubeere nga nze, kubanga nange ndi nga mmwe, abooluganda mbeegayiridde. Temunnyonoonanga, naye mumanyi ng'olw'obunafu bw'omubiri nababuulira enjiri omulundi ogw'olubereberye, era okukemebwa kwammwe okw'omubiri gwange temwakunyooma so temwakulondoola, naye mwanzikiriza nga malayika wa Katonda nga Kristo Yesu. Kale okwetenda kwammwe kuli luuyiwa, kubanga ndi mujulirwa wammwe nti singa kyali kiyinzika mwandiggyeemu amaaso gammwe ne mugawanze. Kale nfuuse mulabe wammwe nga mbabuulira amazima. Beegonza gye muli naye si bulungi, naye kye baagala kwe kubaggalira ebweru mwe mulyoke mwegonzenga gye bali. Naye kirungi abantu okwegonzanga mu bulungi ennaku zonna, naye si nze bembeera nammwe lwokka. Abaana bange abato abannuma nate okutuusa Kristo lwalibumbibwa mu mmwe, era nandyagadde okubeera nammwe kaakano n'okuwaanyisa eddoboozi lyange, kubanga mbuusabuusa olw'ebigambo byammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka, temuwulira mateeka, kubanga kyawandiikibwa nti Ibulayimu yalina abaana babiri, omu wa muzaana, omu wa ddembe. Naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri, naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero, kubanga abakazi abo ze ndagaano bbiri, emu eva ku lusozi Sinaayi ezaala olw'obuddu, eyo ye Agali. Agali oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, era yenkanankana ne Yerusaalemi ekyakaakano, kubanga muddu wamu n'abaana be. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu ky'eky'eddembe ye nnyaffe, kubanga kyawandiikibwa nti, Sanyuka omugumba atazaala, baguka okwogerera waggulu atalumwa, kubanga abaana b'oyo eyalekebwawo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe abooluganda tuli baana ba kusuubiza nga Isaaka bwe yali, naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo, bwe kityo ne kaakano. Naye ebyawandiikibwa byogera bitya nti goba omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana we ow'eddembe. Kale abooluganda, ffe tetuli ba muzaana naye ba wa ddembe.